kale ebyo nga tubitadde ebbali katugende mu palamenti y'eggwanga ababaka bategeezezanga ennaku enkaaga ezaateekebwawo okubeera nga beekenneenya amakanisa amasinzizo okuggulawo nnyingi nnyo era bano bagamba mbu pulezidenti awubisibwa olumu ku nsonga ezimu kubanga amakanisa ge gabadde gasinga okutuukiriza ebyo ebyateekebwawo okulwanyisa COVID-19 mu ngeri y'emu era ku palamenti y'eggwanga amyuka sipiika Anita Among alaze abakola ku nteekateeka y'emyoga okulaga ensaasaanya y'ensimbi zino. Places of worship. This should remain closed and will be reviewed after another 60 days. Abaka ba Parliament bavumidde ekya President okutunira okuggula ebifo ebirala byonna ebikakkala by'emirimu neerabira amasinzizo mu kuŋŋaanwa lw'etuzibona ku lwayo ku Parliament. Abaka okubadde omubaka Michael Lume Bayiga ow'ebwikwe bagamba si kya buntu bulamu President okusuula omugulu k'ebifo ebisinzibwamu wabula n'atunulira ebifo ebirala kye bagambye ndikyoleka obutali bwenkanya. Ekyamazima kiri bwe kiti amakanisa n'amakereziya n'emizikiti gye nkyaliddeko SOPs kye bayita SOPs ezo guidelines emitendera egyo egyanaaba mu ngalo kozesa sanitizer weewa amabanga babigoberera bulungi okusinga abantu abalala bonna. Omubaka okuva ebwikwe Dr. Lume Bayiga avumidde ekikolanga kino era atuse n'otegeeza nga Pulezidenti bwe yabubisibwa abamuwa amagezi kubanga amakanisa ge gasinga okugoberera ebiragiro byonna ebyali biteekeddewo minisitule. Okuggyako ng'omukulembeze w'eggwanga tagenda mu masinzizo gano nefe abagendayo tubirabyeko okuggyako nga n'abo abamuwa amagezi tebettanira masinzizo gano naye babuuze ku ffe abagendako mu masinzizo gano tujja kubeera nga tumuwa amagezi amatuufu. Kibadde kizibu nnyo okuwakanya omukulembeze w'eggwanga era nga twandibadde tetwagala muwakanya wakati mu lutalo olw'okulwanyisa COVID-19 naye naffe batulabalemu nko ku magezi. Abaka balamu bagenzi maaso n'okuvumirira ekikola kino ng'omubaka okuva ekyotero omukyala Fortnite Nantongo agambye nti abantu balina okubanga bayamba nga babali ow'emyoyo naddala mu kiseera kino. Naye kyannaku nnyo nti yalowoozezza ku masinzizo kereziya kanisa emizikiti. Uganda we tuli twetaaga okuddayo ku ddiini buno obulwadde obuze twetaaga okwegayira Mukama Katonda. Ekituufu kiri nti si kyangu kukolebwa waka amasinzizo gabadde gatuyamba nnyo okulaba nga tuddayo ne twegayira Mukama Katonda. Ebyo ngo bitadde ku mabbali ababaka era bawagidde nnyo kyakubiza Parliament okugisindika ogenda okunoonyeza ku nsimbi ezaateekebwa mu myoga. Yakubiriza mukyala Anita Among yategeezezza ng'ensimbi zino bwe zirina okuba nga nazo zinoonyezebwako bategeere bazaakola ekyo zazirina okukola. Kakati omubaka okuva e Hoima Sinasi Nyakato ategeezezza ng'okunoonyereza ku nsimbi zino bwe kyetaagisa naddala mu kaseera kano ng'abantu bakyakukulumanga n'abamu ku bo bajjibwako ensimbi okwewandiisa. Mu Hoima City abantu baffe tebazifunanga ne mu district Hoima tebazifunanga abantu abasinga ebunyo tebafunanga sente ezo. Lwokuba kati sente zino zaali supposed kugenda ku accounts za SACCOs naye owulira nti zaatuuka ziri ku district. Kati ku district katugende tunoonyereze ddala kizibu kye kiri ku district ekyalemesa sente zino kutuuka mu bantu. Kakati abantu bakaaba bizinesi zonna zigudde ziri wansi singa sente zino zijjira mu budde buno sobola kuyambako abantu baffe engeri gye babadde tebakola. Laba kituufu tugende tulabe oba sente z'emyoga zaatuuse oba parish model egenda kutandika bulungi bazigenda ku bayina organized groups nga bwe bagamba ndowooza ekyo kyekituufu ate kisaanye okukolebwa. Mubeeramu abantu abakukubira simu ne bakugamba twakola ekibiina kyaffe naye tebakiwandiisa baatusosola ffe twafuna sente naye ate tetwafuna mu bulambulukufu ffe tuli wano naye ekibiina kyaffe bakiganya okukiwandiisa era bwe bagambye nti tulina okuddayo tugende tunoonyereze ku sente zino nze nabadde musanyufu lwakuba kyetaagisibwa okumanya sente zino zakola ki tulyoke twongereyo sente endala kuba kati gavumenti eyagala eteeke sente mu balimi mu parish model. Abaka balakwe kubadde omubaka okuva entungamo yona musinguzi ono atuuse okutegeeza ng'ensimbi zaakoma obukoma embigamu naye we entungamo tezituukanga. Tukoma mu kwogera balala bali mu kulya batwogera ku ntungamo everyday estate house nkaye ewa ntungamo naye kiki ekibatuwadde how many beneficiaries are in ntungamo naye ebyo byonna kimanyi batono ngenda kubizuula bireete mu Parliament mbyanjule. Abaka balala nabo batutegeezezza engeri gye beeteeseteese okunoonyereza ku nsimbi zino. Era saagala abantu bakitunule mu kulowooza nti batuwadde luwumula kugenda kutuula wabula kugenda kukola okulaba nga tulondoola ensimbi ezo
ezagenda wansi ez'emyoga kuba ekyamazima ensimbi za muwa musolo ensimbi nyingi nnyo ezagenda mu nsimbi z'emyoga naye nga bannaffe bamala gazikwata ne kano ke kaseera kagenda bajjutuka bakaawo era tusaba beetereze mangu nga tunaba kutuuka. Engeri emyoga gye bagitwazaamu wabaddemu ebicupuli bingi tetulaba na sente kyezikoze. Kati speaker, deputy speaker mutuufu kubanga kati abantu batukubira amasimu zino sente za nabanja ze babadde bali bakubye enduulu. Ku Raso TV nze Grace Girinya Nelia Sajabi Omunnyo. Katugende ku kyalo Namawojjolo eri mu district ey'Omukono yabadde omugagga ow'omutima omubi adidde amenvu n'agateeka mu nnimiro ye naye nga mulimu obutwa. Abaana abadde bava ku luzzi balidde amenvu gano era bambi omu afudde abalala bali mu ddwaliro bali mu kujjanjabibwa naye nga nabo embeera yaabwe si nnungi. Abatuuze ku kyalo Buligobe Namwajjolo ekisangibwa mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'Omukono baguddemu entiisa abaana basatu abadde bava ku luzzi bwe balidde amenvu agalimu obutwa omu n'afiirawo ate abalala ne baddusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Afudde ye Ryan Bwire ow'emyaka 6 nga mutabani wa John Bwire ng'ono abadde abeera ne jjajjawe ate abalala abatwaliddwa nga biwala ttaka kuliko Abed Jagenda ow'emyaka 5 ne muganda we Sharif Jagenda ow'emyaka 4 nga bano batabani ba Joyce Kirobo ne Amidu Yisiko nga bajjanjabirwa mu ddwaliro erya gavumenti erya Mukono General Hospital. Simanyi kuba omwana wange bangambye ali mu mbeera mbi simanyi kikyaliko simanyi. Ulira mwana wange budutuka n'ofiira omwana mu ebyo ebyekisiruze mwana wange ali mu mbeera mbi singana kyensobola kubanyonnyola nti omwana wange ali bubi. Bwire ne banna abalala kigambibwa nti bwe babadde bava ku luzzi balonze akaveera akajjudde amenvu agagambibwa okubanga gaabaddemu obutwa mu nnimiro y'omugagga ategerekeseeko erya Nkonge ng'ono omutuuze mu kibuga Lugazi. Naye tewali kasoli yamugyamu abaana kulya ffene bagamba kulya kasoli yamugya banange tuberenga benkanya naye obuteeko obutwadaradara bayita wali we yasaye yataddemu kasoli temuli kantu naye nga badajjamu kasoli we temuli ddagala. Egimu ku mikwano gy'omugenzi Bwire gitegeezezza nga bwe gyalabye omusajja ono ng'atema amenvu mu nnimiro eno n'aggyako ekiwagu n'oluvannyuma agasigaddewo n'agakubamu empiso. Ekyamuteekeza buno obutwa omusajja okimanyi nti omusajja ono mutemu mwe yatemye nawali eri saidi zaawa kuba obutoko kyamani ndowooza yabimanyiko ku mutuuze ono kati baneeke naye nakyanga nde batabimanyi gino naye bano bagenze mu maaso ne bategeeza nti baganye bannaabwe okulya amenvu gano kyokka ne bagaana. omwasanze amenvu ng'oyo yafudde omugenzi abadde nga yeebasewa n'agamba nti n'olubuto lumu kati leka tubuuze nkima tutega nga waliwo kasoli naawe oba kasoli omulaba si bwe kiri nootega ng'olaba nti waliwo kasoli nootega awantu watalina kasoli gomaze okusaawawo. Richard Semanda kansala w'ekitundu kino ku ggombolola y'e Nama agamba nti ng'oggyeko eky'omugagga ono okuba ekitundu kyabwe ekikkwe n'ekikolwa kyennyini kimenya amateeka ekyokutta ebisolo ng'okozesa obutwa. Poliisi okuva embalala ng'ekulembeddwamu afande Harriet Kisaache batuuse mu kifo kino ne beekebejja omulambo ssaako n'okutuuka mu kifo ewagambibwa okuteekebwa amenvu ssaako n'okujja siteetimenti ku bantu abatali bamu. Poliisi Mukono etandise okunoonyereza kitundu ky'e Buligobe mu Mukono district kuweetooloolera ku baana abasatu abagambibwa okuba nti nno baalidde obutwa bwabadde buteekeddwa ku mumenvu eri omu ku mutuuze mu kitundu ekyo ng'amannya ye Nkonge. Nkonge ono agambibwa okuba nti abadde alina enkima mu nnimiro ye nga zimutawaanya naye n'ateeka obutwa ku menvu ge yasudde mu nnimiro era ekyomukisa omubi abaana bano abasatu okuli Bwire Ryan ng'ono omugenzi Isiko Sharifu ne Abedi Isiko baagalidde era ye Bwire
alwadde n'afiirawo. Omulambo gwe gwatwaliddwa mu ggwanika naye ng'abaana ababiri bali mu kufuna bujjanjabi ku Mukono General Hospital nga bwe tugenda mu maaso n'okunoonyereza. Twongera okutegeeza abazadde okubuulirira abaana n'abantu okulaba nti bwe baba bakoze ebikolwa nga bino eby'okutega ebisolo obutwa babikole mu bwegendereza ate mu mateeka. Bikusakiddwa Eric Yiga, Crossroads TV, Omunnyo. Kulikayo nnyo Eric Yiga, si mawulire malungi, tusaasiddeko nnyo ab'eŋŋanda z'omwana afudde ate n'abakyali mu ddwaliro. Katusabe Mukama Katonda omukono gwe gubasuuse. Tukomye wano mu kibuga Kampala. Abakulembeze era mu Kampala bongedde ne balambula ebizimbe ebimu mu Kampala balabo baddala bituukanye n'omutindo okusobola okuggulawo bannayuganda basobole okukakkalabya emirimu gyabwe nga tebakwatiddwa ndwadde ya ssennyiga omukambwe corona. Kaakati nno ab'omu kikubo balabuddwa nti baweereddwa wiiki emu yokka bw'abeera tebeeterezezza si baakuggulibwawo. Ab'ekikubo baweereddwa nsalessale wa wiiki emu nga we bateetereza ekikubo kyakuddamu okuggalwawo. Okuliyetinga space kwe kuteekawo embeera nti abantu basobola okukola ki okutambula obulungi mu kikubo. Naye mwenna mulabye nti okuva ku sayidi awo okweyongera eri ng'afuluma ku Kiseka olabye nti emmotoka zonna ennene ate ennene zisimbaganye kati nga teziwa budde bantu kola ki kutambula. Bino byogeddwa abakulembeze b'ekibuga Kampala bwe babadde balambula ebimu ku bizimbe mu kibuga Kampala. Mu dduuka engeri ebintu gye bipangiddwamu nga tebisusse mulyango gwa dduuka awamu n'ebintu nga sanitayiza n'okuteekawo akaguwa nti omuguzi tasina kusemberera mutunzi. Minisita Minsa Kabanda ategeezezza bannamawulire ensonga lwaki balambudde ebizimbe bino na biki ebizuuliddwamu. Nga olw'amaduuka agamu ge tusanze dalaga wholesale abantu bajjuddemu naye tubagambye tubawadde warning olwaliro bakikole naye enkya tetwagala kusanga muntu nga embeera emu gye tusanze. Amaduuka gabaddewo nga mukaaga ge tulabye abantu bawadde warning tetumanyi nti bajja kunzuza bajja kuimprovinga. Ono ayongedde n'ategeeza ensonga lwaki ebizimbe ebirala bikyali biggale. We are inspecting, we are still inspecting. We shall go there and we shall open them when they comply. But we thank those who have not yet opened because at least they listen to us. But we need them also to, we shall go there and visit them and inspect them, then they will go. It is not only this team, other teams are moving around, opening them and inspecting them, and another day will come and issue a certificate of compliance. Abakulembeze bano waliwo ebifo bye batuuseemu nga temuli bikozesebwa nga babuuza bannyini bizimbe lwaki ebintu ebyo tebiriimu mu maduuka gaabwe era bannyini bizimbe ne basuubiza okwetereeza. Naye nga bo beeteekawo ate nga ngaffe ogezaako tebasobola kkiriza. N'obasolooza ani abasolooza? Tewali wadde terina amanyi linnya lyabwe. Bo yajja n'ayiwako awo ebintu bye. Many times cases yajja n'ebagoba. RCC wa Kampala Hood Hussein wamu n'amyuka akulira ekitongole kya KCCA obwedda balabula abantu okugondera ebiragiro bya gavumenti okwekuuma ekirwadde ki COVID. Bibeera munda naye kati mubifulumiza ebweru kazino ze shop extensions ezireeta congestion. Abitwale ng'aleese moroka olina kukolera munda basically bino bye biri okujjuza congestion. Abamu ku bantu betwogeddeko nabo basiimye abakulembeze ba gavumenti okubalambulako era ne basaba gavumenti okubaggulawo bakole. Kale eba tetuyisa bulungi because bw'otaba na display bakastomers baba tebalaba kye bajja kukola ki ku kimu naye with time nga n'obulwadde bukendedde bijja kukomawo. Sooke tulwanyisa obulwadde twekuume distance tujeewe obulwadde bwe bunaaba bugenze bukendeera kijja kukomawo lwakuba nti kikukosaamu oba tolina kyakola. Sobolanga nge manager ebintu si byangu naye tugezaako ebintu baleme kubiteeka bweru engeri gye baba babiyingizaamu nebagamba katuze guteeka wano ebweru then bwetumaliriza tubitwale mpola mpola tubize munda. Abakulembeze bano balambudde ne paaka enkadde era wano bategeezezza bannamawulire ensonga lwaki paaka eno tennabakuggulibwawo. A clinic, waiting sheds and sitting areas and the fence around. That's why we've not yet opened. But if we put them up, we are going to open it soon. Twagala okukola twagala ku interesting private sector
like the advertisers baje batekemu sente zaabwe tubawe olukusa oku advertising for some period babizimbe byonna bibeerewo government ebikozese nabo bafuna sente mu advertising. Bategeeza nti mutwanguyize okugulawo ekifo kino ebyo ebintu tusobola obikola nga tuli munda mu paaka kuba n'ennaku zino taxi zinyuka misana tunyuka obudde bukyali misana tusaba mutwanguyize muggulewo olw'embeera nti twagala okulabira ddala nga abantu bayingira mu paaka. Bikusakidwa Wandolobone n'Owuragabye, Crossroad TV, Omunnyo. Tugenze ku ttaka etukuvu Kanani okutudde kanisa ya House of Prayer Ministries International. Omusumba Alozias Bujingo asinzidde mu kusaba kwa amalya g'ekyemisana olwaleero mu kusaba n'okusiiba okw'ennaku 14 nga twakakwatako ennaku 3 bw'ati n'ategeeza nti wadde COVID-19 wali naye ate bannayuganda bafunyemu ekyokuyiga. Bangi balinamu bye bayize, abamu bayize okukola emikwano, abalala bayize okubeera abeetoowaze, wabula era n'abasaba nti buli omu kyayize asobole okukikuuma. Omusumba owa House of Prayer Ministries International Alozias Bujingo ategezezza abakkiriza nti mu kiseera kino kye tulimu kirimu ebyokuyiga bingi n'okwebaliza Katonda naddala abakyali abalamu. Kensubira nti buli munnayuganda waali ayize era afuuse flexible. Buli munnayuganda waali asaana okuba nga alina kyayize era ng'afuuse flexible. Abakyala abali bakola enviri okumu zibadde ne break. Ewaka wadde wabeera pate ez'okumu zibadde ne break. Abaalinanga ssente ez'okudiibuuda zibadde ne break. There is something that we must learn. Abyogeredde mu kusaba ku Canaan Land mu kisiibo eky'ennaku 14 n'ategeeza nti kyewuunyisa nti Canaan Land eyajjulanga n'ebooga kati tekuli muntu wadde. Canaan yonna ajjula n'abooga eyo wansi yonna eyo omuntu ng'ali mu musana naye ng'ayaayaanira Katonda, ng'ali mu nkuba naye ng'ayaayaanira Katonda. Obanga nkitwala for granted Katonda ndaga nti ojja kusigala ng'oweereza nga ku Canaan tekutuddeeko omuntu n'oku. Will you or not? Kano akaseera kalungi eri abakyali abalamu. Everything is a lesson. Omusumba Bujingo agambye nti waliwo ebintu bingi ebipya sako n'embeera bannayuganda gye baali tebamanyi wabula si kirungi okugitunuulira obutunuulizi ne batabaako kye bagiyigirako. Munnabudde Bujingo ayongeddeko nti wadde embeera eno buli munnayuganda agyevuma naye bingi byegenda okukyusa naddala mu mbeera z'abantu sako n'enneeyisa yaabwe. Kitegeeza nti abakyala tebagenda kuddamu kuno balwangoye. Kitegeeza nti abakyala tebagenda kuddamu kufiirwa amaka nga bakyankalanye kubanga birthday party tezikuziddwa. Kitegeeza nti abantu tebagenda kuddamu kutabuka lwa mmere kubanga basobodde okubeerawo mu kamera akatono mu kubaawo n'obutabaawo. Kati kiba kirabo kya Katonda okuyita mu mbeera n'ekuyigiriza n'omanya nti somebody else takes care. Ayongeddeko nti embeera eno eyigiriza abantu okuba abeetoowaze n'abasaba obwetoowaze obwo babukuume n'okwongera okukola emikwano. Okwetoowaza kye kino ky'obadde olaba nti omuntu ava mu bitiibwa byonna n'atambuza bigere ate nga ne ku bigere bamubuuza olagawa. So nga tosobola bagamba nti nyina emmoloka yange ey'ebbeeyi ngiresseeyo baagigaana okutambula. Okwetoowaza n'olekerera ebisava by'obadde olya n'olya by'obadde tolya bulijjo. Okwetoowaza n'olekerera amalala n'essukuuti yonna by'obadde olina n'okkakkana n'oyogerako ne neiba n'oyogerako n'omuntu wa bulijjo gw'oyitako nga tamanyire bw'ofaanana. Oyitawo ng'oli mu mmotoka nga nayo ya tinti. Kaakati embeera n'ekuhambulinga.
Omusumba Bujengo yeebazizza abakkiriza abaamusabira mu kiseera we yalinga mugonvu ne yeebaza ab'amaka g'obwa pulezidenti ak'enjawulo n'asiima mukyala we Susan Makula olw'okuyimirira awamu naye. Ate ye Susan Makula mwebazaamu akeesuso. Abasawo baali bantwala. Baali bantwala ng'emmotoka epaakinze wa ambulance. State House eweereza emmotoka. Dokita wa pulezidenti antwala. Susan n'agamba ono talina gy'alaga. Nange ne ŋŋumira okwo. Abalala baga nti bamutwale. Era bangi abaafuluma batyo tibadda. Ne Mukama yamponya olw'essaala zammwe. Saagendako ku oxygeni. Nabeera candidate wa oxygen. Ne mpita nawo ne simugendako. Yeebazibwe! Katonda atwagala era awulira essaala. Bino byonna bibadde ku ttaka ettukuvu ery'e Kanani mu kusaba okwamalya g'ekyemisana nga olwaleero ekisiibo eky'ennaku 14 kiyingidde olunaku olwokusatu. Byatumwebaza Godfrey, Soroti TV, Omunnyo. Kulikayo nnyo mukuwummulako kyali mulabi mulungi wa Soroti TV Omunnyo ku Ssatu. Ekitundu kyaffe ekyokubiri katukitandike n'ebivumbuddwa tukyali ku muwala Grace Nalunga ng'ono Dr. Kunoonya yamubbako ensimbi ze wamu n'okumufera ennyumba era nga mu kiseera ekyo yali alagidde maama we okugira nga asula mu nnyumba eyo wabula mukyala birungi naye atunyumiriza nga n'aluva ku ntono nti Dr. Kunoonya yamulemesa ennyumba ya muwala we. Omuzadde yenna bw'azaala omwana we essanyu lye libeera ku kya mwana we kubeera bulungi mu bulamu. Maama Edith Birungi yazaala omuwala Grace Nalunga. Bwe yasiibula muwala we ng'agenze ku kye South Africa, bingi nnyo bye yamusuubiramu era wadde bingi byamukoledde omutima gwe gwennyise. Bw'amaze okukitegeera nti Dr. Edward Kunoonya eyaguza muwala we ennyumba ate yagiwaayo ng'omusingo mu bbanka ku kyalo Katooke mu munsipaali y'e Nansana gye twasanze Birungi. Ngamba maama azaala Grace ono muwala we yali amusabye abeere mu nnyumba eno naye Kunoonya yafuuka kunoonya gye bali. Tutandikire ku nsonga maama. Kituufu Grace ye yagula ennyumba eno? Yagigula. Njigula $5,000,000. Wangi maama? Yagigula kwani mpozi? Yagigula Kunoonya Edward. Ng'omuzadde, maama ebigambo byamuggwako dda. Omusawo gwe beesiga ate yabeefuulira era ebyaddirira byebyo. Ngamba bino byenkunyumiza. Ogamba bwe yamala okugula ennyumba biki? Bwe yamala okugula ennyumba eno n'agenda e South Africa n'addayo. Naye nga gye yava ajja agula ennyumba eno. Bwe yamala ogisasula ye n'addayo e South Africa. Otyo muba muli awo? Twali tuli awo. Naye kati nga baludde kwegamba nga bajja nga abapangisa batugamba waliwo abajja ne bakuba ennyumba ebifaananyi naye tetubategeera. Kati abo ne biggwa. Kati ku luno we bajja bagira ddala n'ekiwandiiko kya bbanka. Ne bagamba asula mu nnyumba agiveemu tagisulamu. Banka eragidde omupangisa yalimu okujamuka. Maama bye yasooka okulaba ng'ebyokusaaga. Laba byalinnye enkandaggo. Olwo gw'okola ki? Kati nze ne nkola ki? Ne mukubira essimu ne mugamba omanye ekituuseewo nti ababbanka abazze ne bagamba nti kiki? Tasula mu nnyumba atagisulamu. Agamba kale kanfube ndabe nti nzija. Kati ebyo tojja bikola ki? Tojja bimaliriza weka, tojja bisula nze kanzije. Kati ye n'alinye mu nnyonyi n'ajja.
Bino byonna okubaawo, Grace yali amaze okuddayo ku kyeyo. Kyokka yaddayo nga musanyufu nnyo, ng'amanyi mu ssente ze waakiri alina ekikalu kyaguzeemu. Dokita Kunoonya teyamuwa kitiibwa olwalinnya ennyonyi n'agamba nti ennyumba komawo eno, nnyumba yange komawo, kanjefuniremu akasente. Ekipayopayo ng'ali mu bbanka agisinzeeyo. Maama, dokita wamulabako? Dokita yajjako wano nga wendi wano ne mbimuyitiramu n'aŋŋamba gwe beerawo tewali buzibu, ne mugamba beerawo nga tewali buzibu, ng'ate ababbanka bajja batugobawo kati tewali buzibu butya. N'aŋŋamba tewali buzibu, nze mbadde nzize bamuwala we yaŋŋamba zijje nkyekinge wano ndabe ssente ze nnaamuwaamu. Obiwulidde nti oyo Dokita Edward Kunoonya ng'agumya nnyina wa Grace mu ngeri ey'amakwekansamu. Kati gwe omuddamu oti? Kati nze ne mugamba kyekituufu, nze saagala ssente, mbadde njagala tuwe ndagaano yawano enkadde gye twagala. Tewali buzibu, eyo ojja gifuna kangene ndabe kyeyamaani. Kati bw'atyo bw'abeera kwegamba ng'abeera atubuzaabuza. Ssente bagwajuliza ye ate ayogera birala nnyo. Ekibuuzo kye muba mulinda mu kusinga ennyumba eno yamanyaako oba ngamba ssente katono. Grace yatutegeeza ng'ababbanka bwe baba bakubyeko ebipande mbu batunda. Maama ogambye baali basembadde okujja? Banka bajja mu gwakumeka gundi. Gwe ababbanka bajja mu gwakumeka? Mwezi oguwedde. Kati bwe babasangawo? Nze tebansangawo, basangawo oyo. Nze nali eri mukono. Maama, olwo kati yali omupangisa wa muwalawo? Ye yavaamu talina kyatugamba, naffe era tulina kitwamugamba, n'atambula n'agenda. Tumalirize maama, muyiya ki ekiddako kaakati? Simanyi munnaaye. Banga nange ndi wano ndi mukadde, simanyi kigenda mu maaso. Zayed Sembaage ku kyalo baamukazaako lya katono. Mbukavugira munene era ye ssentebe azaalaba ebintu nga bwe bigenda mu maaso. Nga tuwumbawumba ebyaleero kyeya ebigambo byasoba era obiwulidde. Abantu bali basatu. Asooka ye muguzi eyagula ku Kunoonya, owokubiri Kunoonya, Dokita Kunoonya Edward, n'okusatu yenze kuliko omulalu. Ogambye kuliko ki? Omulalu? Ojja muzuula nga aliwo omulalu. Bweri ajja wano okugula poloti eyo yali nga teriko bbanja naaka. Kye nti Grace we yagulira ennyumba tekwali bbanja? Tesamanya nti waliko ebbanja, tekwali bbanja yali atadde ku bbanka n'amala okujja kugula poloti nga teriko ebbanja. Kakati ebintu bibiri benjagala tukwatagane ani mulalu. Bataba chairman, bataba yagula oba yatunda. Kale ebyo n'obitulambululira kwani mulalu ku ggwe Dokita Kunoonya ne Grace kwe tuba tutandikira enkya kubanga byonna biri mu kitundu kyo. Ani ddala omulalu kye yagwayogerako mu bufere buno? Awo nno we tujja okutandikira. Bya Robert Mutebi ne Eric Sebalamo, Salt TV, Omunnyo. Kulikayo nnyo mukuumulamu okwo okyali mulabe mulungi wa Salt TV ekitundu kyaffe ekyokusatu katukitandikire emutungo eri mu division y'e Nakawa. Abatuuze baayo badaaga amazzi, balina oluzi lumu ku kyalo lwe basimba bonna okufunako amazzi gakulwanira so nga n'amazzi agattaapu bagamba tebagasobola ne beegayirira abakulembeze baabwe okubayambako mu mbeera eno.
Abatuuze b'e Mutungo mu zooni ey'okusatu mu Nakawa Division mu Kampala balaajanidde gavumenti ku bbula ly'amazzi. Ekitundu kino kirimu abantu ab'enfuna entono abatasobola mazzi ga National Water ag'okugula ku zitaapu nga balina oluzzi lumu olw'ensulo ez'obutonde. Abaana n'abantu abakulu babukeereza nkokola okugenda ku luzzi luno okusena amazzi nga tegannaggwayo nga n'abantu tebannaba kweyongera. Ennyiriri z'ebidomola eziva kuno na kuli ze zikwaniriza era baba babiyimiriddeko abatakikoze nga babirondooza maaso. Abatuuze bagamba nti embeera yabasukkako dda ng'amazzi balina kugakeera bukeezi. Kivudde ku ngeri y'amazzi okuba nti gano agataapu bagongeza oluusi gabula tegabeerako, oluusi wali ne wabotoka ne mubayita ne bagaana ne gagenda bugenzi, tebafaayo kwegamba tebafaayo kulongoosa amazzi ate agali agataapu. Kyokka olaba kati abantu baagala gano ate ne ssente nazo nnyingi ennusu ebisatu. Firi teringa nga zone 4. Zone 4 eyina enzizi 3. Zone 3 eyina oluzzi olulumu. Kiva olaba abantu bakola ki? Balukuŋŋaaniramu ate luyamba abatuuze ba muno. Oyinza okusanga abantu bangi nnyo muno bapangisa taapu ntono ezirimu. Bano basabye abakulembeze baabwe okuvaayo okubakwasizaako nga bakolagana n'ekitongole ky'amazzi okubassizaawo agatali ga buseere. Tebalina ssente kyova beetanira oluzzi luno nusu 10 betakosokozesa amazzi okugula amazzi ku taapu awo nno nayo kagulamu akanzaali oba akanyanya asobola okuteeka mu kijanjalo kye oba essunsa lye okulaba nga yatwaliza nga kamwogo obudde bugende kuba Kampala tetulya mmere kukuta tulya for survival. Abalala bagamba nti kisukka nga amazzi ga taapu nago gavuddeko anti bonna bagwera ku luno olwo amazzi ne gaba ga kikonde. Firi balina oluzzi olumu kati lwe luba connectinga bonna amazzi era we gabula wano kafuuka kavuyo ngumi era okutuukaawo nga n'ekidomolo kikusenera ziba 200. Kansala Sebayiga Faizo Kibirige akiikirira ekitundu kino ku division e Nakawa alambuludde bw'ati ku nsonga y'amazzi. Abakesisi bajjako oluvannyuma ne bagamba nti baba terwetaagisa kubeera nga abantu banywamu ki amazzi olw'okuba amayumba mangi nnyo agayiraanyeewo nga kyo gayinza okuleeta obulwadde. Naye olw'ebbula ly'amazzi mu kitundu kikako abantu okubeera nga bakola ki banywa amazzi. Wabula National Water evunaanyizibwa ku kugaba amazzi amayonjo mu Kampala n'ebibuga ebirala. Emiwendo gy'amazzi egyawulamu emiteeko 4 omuli agakozesebwa awaka, abagatunda, ab'ebifo ebinene n'abalala. Abantu bava mu zone 4, zone 3, Mbuya, Kasokoso, ebyalo bingi nnyo ebijja ku luzzi luno naye ng'obuzibu bwonna buva ku bbula ly'amazzi. So aba National Water and Sewage Corporation tusaba mubeere nga mwongera amazzi mu bantu. Bya Owara Gabdel, Salt TV, Omunnyo. Abantu b'okukyalo Mutungo zone 3 abakulembeze balabika ng'embeera bagirabye ensonga zituuse bajja kubanga abazikolako. Katugende ku by'emizannyo. Hamza Keya muzannyi wa Nsambagere onono yeesowoddeyo n'ategeeza nga bw'ayagala okukwataganako ne Moses Golola era amusabye oluzannya ne Dennis Mbide naye yeesowoddeyo ayagala bukulembeze bwa Vira. Sabiti ewedde Golola Moses yakubiddwa mu South Sudan James Majok n'amwogoloza nga Golola yategeeza nga bali mu kafeewo w'okulaba nga buli amwepikira amukuba era bw'atyo Munnayuganda Hamza Keya eyakazibakira Genofungu yeesowoddeyo okwanga nga Golola. Omuntu gwe bakuba ataswala omuntu ataswala anyiiza bakukubye ate n'oteekawo katemba lwaki obatokkiriza nti ddala omusajja ankubye ekisinga okunyiza kugola butakkiriza nti bamukuba naye nze mbasuubiza bw'anajja okulwana nange nkakasa nja mukuba ajja kukkiriza nina omukuba paka akkirize nti mubutuufu onkubye nja mukuba nsagala nakukkiriza ebyo mbaafukamirira abulwana abakanga mukuba zino bw'anaaba asituka nga mukuba zino ngakkiriza bwakanga musitu nja kukukuba paka ate nkukuba bw'okuba ebikonde nja kukuba bikonde bw'okuba tteke ngenda kukuba tteke. Kyokwo namugambye nti Majogo nkwetaagamu mu serious fight ojjemu e Uganda era njagala muleeteyoke e Uganda tukolemu ku exhibition era nange mukolemu kali
keyakoze eyo gye bayita exhibition olulwana terubeerako awangula waliwo eyampereza naŋŋamba tiwe batugamba nti bakuwangudde golola Moses of Uganda tebasobola kumukola. Funga yeepikira Golola agamba nti akoye Golola okwebuzaabuza buli lwamusaba okuzanya naye kubanga naye kati takyamutya. Kakati Golola Moses ye bw'abanga ali ready okulwana nange kubanze bampitako nenkolesaako ku Golola oyo nga mukozesa nakola ebyekisiru ebinyiiza ne mwesonyiwa naye bwe nawulira nti atandika okukola comedy ne mugamba Golola kati kankwekubire kuba kati okyamye omanye akakyama amamera bw'okagolola kamenyeka bumenyezi nagenda okulaba kati nina kukamenyawo Golola kati katumumenyewo aveewo mbadde nkyakunnyonnyola amma ku balwanyi kati abalwanyi abaliwo abantu bomanya nti be balwanyi abatuufu era abaweebwa respect wano basemata ate nga naabo mbaagala bamugula mbaagala ne bonna bakyaŋŋaanyi bitegeera kuba be balwanyi abazaamu essuubi omuntu gwogamba nti Jonofungu nalwanya omulwanyi bitegeera ne Golola Moses ate Majoko mukubye mwaka ki Majoko namukuba 2018 ono agamba nti okuzanya ne Golola si kusaba kwe wabula kwe kw'abantu abangi abaagala bawula omusajja n'omulenzi. Zinabeera ne Zebulamando okumala ebbanga ddene. Zebulamando Mungu amusaasire gyali yonna ageza okuva ku nsi ng'ekirooto kye ayagala bambi andabeko nga nkuba Golola nga nkuba Semata. Era nsaba Mukama Katonda ankwatireko Zebulamando ayinza okubanga entaana emunyiga eyo lwaki Fungu takuba Golola oyo ne Semata. Kyensaba Mukama Katonda bambi bampisizeemu mbasabule mbakube. Hamza ke yakabya n'enwa na 9 nga yakangulako enwa na 8 ate ng'akubiddwamu olwana lumu lwokka. Nga tufundikira ebyemizannyo Densimbidde Sebugwawo yeesowoddeyo okuvuganya ku kifo ky'obwapulezidenti wa klabu y'Essevilla Jogo mu kaseera ng'okulonda kw'abaana okusembedde. Okujja empapula okuvuganya ku kifo kino kwajjiddwako akawo ku Mandi ya Ssabbiiti eno nga kwakomekkereza olunaku olw'enkya nga Mbidde yekka yakajja empapula. Tutandise okuzza Villa eno ye klabu esinga ebyewuunyo mu Uganda era esinga ebikopo era esinga amaanyi ku kisaawe. Bingi nnyo tubyakiviize ku kisaawe tubifunye naye nga nze mbadde ndudde okusanyuka nga bwe nti okulaba prosesi eno okuva ndowooza bwe twawangula ddabo obw'ebikopo 2 mu 1986 ate nga twali unbeaten mu sizoni eyo. Mbidde ayogedde ku bimu by'ayagala okukolera klabu n'Essevilla Jogo. Mu bbanga eritali lyawula tujja kuba ne ground ekisaawe alist nga tuintroducinga abantu bwe tugenda okuba n'amaka gaffe ag'oluweerera abanakali naye klabu ng'ey'amaanyi Villa eruule okuwangula ebikopo byonna mu Africa nga kyekimu ku kigendererwa kyange ekisookera ddala tulina okukwatira wamu okugeza bagala nannyini mufu buli muntu mu Villa buli nannyini Villa olwaleero yeetabye mu process. Mbidde yaliko amyuka pulezidenti wa Ssatu nga ne mu klabu y'Essevilla Jogo aluddemu ng'ali omu ku bagiddukanya. Kabenga Yusuf, Salt TV, Omunnyo.